lumu tubatambula ne muzeeyi n'asanga omwami nga Mufaransa muzungu n'ayimirira mwayi muzeeyi anyumya bwakulaba n'amubuuza osiibye otya ssebo muzeeyi lwakisemugidirizo mugyebale ovaawa ggwe musajja ng'atunula tategeera muzeeyi byayogera kati omusajja n'ayogera mu Luzungu muzeeyi n'agaa yeye kakati naye ategedde nti nga bwali Omufalansa nange ndi Muganda kakati olulimi olutugatta Luzungu kati nange ampa respect ne batandika okwogera mu Luzungu nga muzeeyi bannange. Ekisembayo twali mu lutalo 1986 nga muzeeyi abayeekera ba Museveni bayingira mu Kampala. Muzeeyi yali yatugaana okusaawa awaka mu lutalo naye nga simanyi lwaki katuba tuli muli twekwese ne wajjawo omujaasi be baali batwala nga bavaako n'atuuka mu kompawundi bw'ati n'atunula oza nga yeebuuza oba bano mwebali oba tebaliimu kati muzeeyi ng'alingiza nange ndi mabega amulaba kati essasi ne ligenda likuba muzeeyi n'agwa kati oli eyali muli n'atunula nga tewali kavaawo kati bw'alingizaako ewa neiba nga wo wasaawe walungi n'amanya nti ewa neiba gyebali ffe tulabika tetuliimu kati bw'agenda ewa baneiba n'amaliriza ng'agenze muzeeyi n'agamba olaba bwe nagudde kava naye nze nakimanya nti yadde yeekanzeemu naye nga yali agudde kava. N'olwekyo daddi tumwebaza nga famire kyatugulumiza atuwadde busitoore atuwadde ebyokunyumyako era ffe tuli basanyufu era tumusabira nti Katonda kituufu amutwale abatuufu wayimu.